Amanya gange nze Kitakule Robert Wilson ababuuzaako abatulaba mwenna eyazirwanako mu lulimi Oluganda yenza alabiseeko mu maaso gammwe olwaleero. Abatulaba naye nsanyuse nnyo nate okulaba nga ndiko wano leero ne mukama waffe ono balamusizza nnyo kabanga kabadde kawanvuko balamusizza nate nze nsereko bulijjo retired honore John Nsereko Mutumba RA 5619 former NRA Kadogo. Sebo neyanziza nnyo okunkyazaako wano ekituufu gwe mulundi gwange ogusoose naye nga Kisubi muwulidde nnyo era nga mulaba nnyo ku ntimbe. Ekindeese oba ekituleese wano olunaku lwaleero amannya nga bwe mwagategedde ndi eyazirwanako retired sergeant. Ekituleese olunaku lwaleero y'ensonga eya muganda waffe gye yayogerako era mu maaso ga kamera eri eggwanga ebigambo ne bifulumira ku mikutu mingi ne bitutuukako. Ku Star TV yalabika ku YouTube nga ayogera nti ye yali akyaziddwa wano nga chairman w'abaveterani oba abazirwanako mu Nuupu. Nze kyempakanya era kyeneeyambula nga nkyeyambula nze ne baveterani bannange bonna. Nuupu terwanangako, Nuupu terina bazirwanako. Nze ngamba nti ebyo byali bigambo bye nga ye omuntu ayinza okwogera bw'atyo ng'alina ekigendererwa kye ekirala, naye mu Nuupu temuli veterani yenna oba yazirwanako yenna ekigambo kankozese nti oba kyamusimatuka oba yakyogera olw'obwagazi bwe yalina mu kifo kye yali atudde oba olw'abantu be yali akuŋŋaanye nabo nti ye chairman w'abaveterani mu Nuupu. Tekibangayo. Kyenzize okusangulawo ne munange era nga ndifendinga baveterani bonna okwetoloola eggwanga lino. Tewali veterani wa Nuupu kubanga ffe tuli ba NRA UPDF. Tetukwataganangako na Nuupu era tetuwagirangako Nuupu kubanga ffe ekintu kyaffe. Teriyo muntu yenna azaala mwana n'ayiika ndusu oba n'agongobala oba n'alemala n'amwegaana. Kaakati ffe tuli bataata ba NRM kubanga ffe ba NRA stroke UPDF. Kati ffe tuzaala NRM. Nowankubadde nga wabaawo ekintu kyonna ekiyinza okubanga tekigenze bulungi gye tuli, tetusobola kwegaana NRM ate ne tuteekawo ekintu ekirala. So nzize okutegeeza eggwanga oba nze nganze ntegeeza eggwanga ne munnange okusinziira nga ye bw'anaayogera nti tewaliiwo veterani wa Nuupu mu ggwanga lino. Nze siri wa Nuupu ate nsinga kumanya ba veterani mu ggwanga lino. Sirina muntu gwe ntegeera nga veterani kuba najja naye n'abaliyo mbatraininze nembaleka nga bali mu ntegeera yange nga naffe tusitudde entegeera ya mukama waffe gye yatuteekamu. Kati tewali muntu yenna gwe ntegeera nga veterani era n'obwokola research mu komera teri veterani, n'obwogenda ku CPS teri veterani nti oba nyaze ettaka oba yakubye mukazi we oba mamukute mu bubbi. No, taliyo. Kakati yensonga lwaki ngamba ekigambo ekyo. Ate ffe tulina ebibiina bye tukuŋŋaaniramu ebyenkulaakulana era ebitukuumira awamu. Tulina enjogera zaffe, yensonga lwaki nteekawo omukono gwange nti teri veterani wa Nuupu kubanga mbeera nabo. Mu nkuba eno tukedde kujja kweyambula byatwambazibwa. Kaakati Mr. Kisubi ensonga etuleese wano ya mukulu Wasswa Juma Ssekyanzi ffe gwe tuyita kansala kuba yaliko kansala we Nabweru e Bwayise. Wasswa Juma oyo veterani munnaffe tetumwegaana ate munnansiko.
nze okusingira ddala mbadde nnyo ne Waswa Juma nabeerako ne campaign manager we era naali akalulu ke yasooka okulya. Kati ekituleese ensonga ze ezamusitula ne zimuleeta wano tuba tuli awo nga tugwa ku mukutu ng'ali mugiyita mutya show, political show, ne yeeyanjula nti ye chairman w'abaveterani mu Nuupu. Nze ekintu ky'okugaana nti yawaba nedda. Ekintu ekyo yakyogera akimanyi era alina ekigendeerwa kyakyo, nze sikibuusabuusa. Ekigendeerwa kyakyo kyali nti Waswa Juma wadde tali mu kulwanisa gavumenti ayina by'ayagala okutuukako politically, anoonya buganzi asobole okufuna obululu bwabo eyo gy'abunoonyeza. Kati Waswa Juma yakola statement eyo ndaba yange. Yasuubira ajja kufuna obuganzi eri mu Nuupu bagambe nti omusajja olaba ayina n'abaveterani abagoberezi. Jjukira ffe tulina legacy nga baveterani. Kati omuntu ng'oyo buli lwayogera nti nze nina n'abagoberezi, nze chairman w'abaveterani mu Nuupu bagamba omusajja waffe akyaliwo w'amaanyi, owulidde yaleese n'abalala. So me I agree nti Waswa Juma tiyakikola mugundi. By mistake, it was intended gaining a political popularity. Mukita political popularity, something like that. However, ekizibu kya Waswa Juma twakyogeddeko ne munnange ono. Yava mu NRM lwa busungu. Olw'ebyo bye yagamba wano ebitaamuweebwa mu NRM byonna wabijjukira mu programu eri n'asunguwala. Naye ng'ekigendeerwa kye tekyali kyakudduka agenda mu Nuupu era nga tajagala. Naye we yasunguwala n'agenda mu Nuupu. Kati Nuupu nejja n'emumma kaadi nga batandise omwogerako nti oyo mbega, omusajja oyo mbega, bamusindisa embega ne batamuwa kaadi. N'addamu n'asunguwala n'akomawo. Kati wakomawo eno omusajja alyaga naaga. So okujja wano n'akola statement eyo era akyali mu mobilization, akyalinayo essuubi nti wakola mobilization nga yeetunze ku baveterani. Eri n'ayanjulayo nti nze nina baveterani. Nuupu ejja kusympathizinga naye esobole kuba yatandise okubala akalulu ke aka 230 ye kati atandise okukabala kuba oyo omusajja munnabyabufuzi. So Katonda mulungi nti tuli mu gavumenti ya Muzeeyi Museveni, naye statement eyo gye yatwambaza n'atwambaza ekintu kye n'atwambaza akakookolo. Senga ali gavumenti ya Idi Amin Daada yandikyogedde leero ffe be yateekayo nga baveterani mu Nuupu baakulira ffenna twandibadde bafu. Ekirala, buli muntu alina eddembe ly'okubeera mu kibiina ky'ayagala era nze simunenya nti oba ali mu Nuupu oba ali mu ki, but ataleme kututunga mu ndowooza ye olw'ebigendererwa bye. Leka abeereyo n'abo baali nabo ye baamanyi n'aleme bituteekamu olw'okuba anoonya buganzi. Kati ssebo Mr. Kisobi mu bumpimpi tuzze wano okweyambula ekintu ekyo ku lwaffe ffenna mu Uganda nti ffe ebigambo bya mukulu Waswa Juma byatuteekamu ali ku bibye tetubimanyi era atwambaza bukookolo era tubaddeeyo nga tumuli bubi ne tumugamba musajja gw'oyina otubuulira kiki ddala ekyakutuusa kito. Nze sijja kulimba myaka gavumenti gyebadde mugundi mbukulembeza emyaka 40. Nze siwulirangayo veterani akola statement bwetyo. It was so devastating. Sijiwulirangako nti nze chairman wa gundi mu Nuupu w'aba veterani. Kale no mukama wange kitukoze bulungi okubanga tuli wano ku makya gano tweyambula ekintu ekyo. Wabaddeyo bannaffe tubadde tugenda kujja nabo naye tetusobodde kujja nabo, naye tekitegeeza nti tulwanisa Waswa Juma. Waddembe okulwana n'ebyobufuzi bye engeri nga gy'abyagalamu yonna agirwana, oba alwanira mu Nuupu oba alwanira we don't mind. Naye ffe tetuli mu politics. Ffe yatuteeka mu kintu kye nga tumanyi yatuleese kola gundi economic transformation gyatuleeseemu, naye mpozi omusajja yatuleeta mu byabufuzi kututambulirako. Oba kitegeera tukitegedde luvannyuma nga ziwano yeeyanjula ebintu bye tutategeera. Ntegedde bulungi. Naye ffe we don't mind oba ali mu Nuupu abeere mu Nuupu ye, oba ali mu NRM oba ali mu Inde abizanye yekka. Okwetonda kwe kwa bulimba, pressure eyali eri emabega, kubanga ebigambo bye yayogera byasanyalaza ekibiina ekyali kitambula obulungi. Naye okwetonda kwe yalimba olw'ensonga nti ffe bwe tuba tukola ekintu tukikola misana. Twali tukuŋŋaanye ku lunaku olwo twawera 30 ku faamu yaffe. Yes.
n'atulayirira nti yavaayo era kati ali mu movement era alina ebifaananyi bye yatulaga nga azzeeyo mu movement nga bamukwasiza n'ebbendera eraga nti akomyewo ewaka. Naye bwe yali yeetonda wano mu maaso ga kamera yagezaako okwegaana NUP ate ne yeegaana ne movement n'agamba nti ye ali independent, ekimuwa amaanyi okwanguyirwa okudda eri gyali oba ekimulekesa eno okugamba nti addeeka kwegamba yasigala awo nga awuddisa ffe abatali bannabyabufuzi. Naye nze akatambi ako nakakubamu ebituli lwa nsonga nti nzize ndaba abantu bangi abeetonda. Omuntu eyeetonda abeera ne sayidi, omuntu eyeetonda abeera ne sayidi. Toyinza kugamba nti ndokose olwaleero noyatula obulokozi ate akawungeezi ne bakusanga mu bbaala. Nedda, oba mulimba. Nabwe kityo omukulu oyo tetumugaana kubeera gyali, naye abeereyo nga tali naffe. Era bonna abanaalaba katambi kano abanaatugoberera tetumugaana era tetumuwakanya kuba Munnayuganda. Nakiri ekibiina kya NUP kya Bannayuganda, wabula tekikaka muntu kukigendamu. Ekintu nze ebintu bingi byenzize nyumizibwa nga byaliwo wano. Wano waaliwo ekibiina ekyatawaanya ennyo gavumenti, ndowooza yali Obote. Ekibiina ekyo kyali kiyitibwa KY, Kabaka yekka. Abavubuka baatawaanya nnyo omugenzi Milton Obote n'ekibiina ekyo ekya Kabaka yekka. Naye era nawankubadde kyatawaanya nnyo tekyakakibwa, teriyo yavaayo kukukumba abantu batali bandowooza ye kukibatwalamu, so nga kyali kyatunzi nnyo. Nabwe kityo muganda waffe Waswa Juma manya akatambi kano ajja kalaba teryamulwanyisa, wabula bw'abanga agenda mu kintu kye yeesalirewo nganze bwendi ekyemisana n'empita omukyala nandeetera akatogo ka mwogo, so nga nserekwa ninaanye alya nkoko muceere n'amatooke, naye ng'emmeeme yange eyagala akatogo ka mwogo. Kino eky'ebyobufuzi tekyambazibwa muntu. Era Mr. Kisubi, omuntu yenna akutwala mu kintu ekyo nga totegedde aba akutwala mu kufa. Nina ekintu kye nafumiintiriza n'enkiraba, kubanga bwe yatandika ekintu kye yatandika yayita muganda wange John. Bw'amuyita tekyali kigendererwa kyakwegatta naye, wabula yali mobilization ng'ayagala ono amuyambeko okutukuŋŋaanya. Era ono kye yakola n'atukuŋŋaanya. Kati kyova olaba tukaabira nnyo ensonga eyo nti yagitwambaza nga ffe tetutegedde. So mu bigambo bye, singa yeetonda mu bulambulukufu, ffe nga ffe abaakirengera era abaasooka okukiraba tetwali kikubyemu bituli. Naye olw'okuba nti yasigala ali mu makkati nga talina sayidi, ng'ate ffe yatugamba mu buliwo nti mazima ddala yadda mu movement, kye tutaawakanya kubanga yazaalibwa mu movement. Oyo wa NRA musajja mukubi wa mmundu era amanyiddwa, ne ranka azirina n'ennamba y'amagye agirina, wabula ekyamuyingira mu bwongo ebyenfuna naye tebimutwaza batali naye. Nsaba Mr. Kisubi muganda waffe atutegeere bulungi, kuffe tewali amulwanyisa, ne baali nabo tetubalwanyisa, wabula ffe tetuli naye. Kubanga ne mu Bayibuli mulimu Abafalisaayo tebaali na Yesu, teyabalwanyisa wadde yalina amaanyi agaali gakola ki agabalwanyisa, naye teyabalwanyisa, yabaleka mu ndowooza yaabwe. Naffe muganda waffe Waswa Juma Sekyanzi tetumulwanyisa, tetumulinaako kibi, wabula ye kyatwagaliza ffe tetukyagala. Nabwe kityo tumusaba era tutegeeza eggwanga ne baveterani banaffe bonna ffe tusobodde okujja wano olwaleero
abalala bwe babanga bakusabye ku nsonga y'emu bambi obakyazanga nabo ne beeyambula kubanga ebigambo nze bye nnina ne John byalina tebimalaayo. Kino kiri ku bulamu kubanga ffe tuli balwanyi sebo Mr. Kisubi oyo mukulu gw'okyaziiza nange n'abalala abali eyo ekituyisa ba veterani ekituyisa banazirwanako kubanga yefwe eno UBC nagirabako ku mulembe guli teyali bweti naye bwe nakuba emundu laba bwete magana na bwe kityo muganda waffe taddangayo okukozesa ekigambo ekyo era nsindika obubaka buno eri bakama baffe bonna teriyo veterani wanup taliyo. Mukulu Waswa Juma oyo munnabyabufuzi gwe tomutegeera kati ne wajano ne yeetonda emirundi emeka munda eri abateyeetonza abayagala kuba malaki kubagira bbula kubabika bbula kati ne wajano ne yeetonda emirundi emeka yayina goolu ye. Waswa Juma anoonya we banaamuwa ofiisi NRM gyetaamuwa kati n'asuubira nti anaagifuna eri naye n'eri ne bamugoba kati wazze eno nga talina balansi ekyo nakyogeddeko kati ne waddaano ne yeetonda kati ffe tetukyamwagaza kwetonda ne waaba awulira nga yeekubye mu mitima olw'ebyo byonna byonna n'ebiriwo kati bye twogera ekyo kijja kujja kyokka naturally it will come naturally ojja kulaba ng'akulumbye naye kagambe nti naye kanzije neetondere ddala mazima amatuufu era ojja kulaba ng'akuyise ne bino bikyali byakutugera ki bakiyita batya kututimba bbula bakitegeera bulungi naye however nze Waswa Juma mbadde naye nempulira political side ye biki kakati omukulu oyo antiiru ng'akkiriza nti politics we talina muzannya bw'atyo kutwala balala ng'akozesa erinnya lyabwe kuba ekyamukozesa kino ng'amanyi baveterani mu NUP tebaliiyo NUP kasite n'empulira nti ndeese baveterani kuba wamubuuza wenzijukira we yakola statement eyo wamubuuza nti naye oyina abagoberezi okyakajjukira n'agamba yiyi wali omukulembeze atabana bagoberezi definitely kati Mr. Bobi Wine gy'anaabeera ne bannajja gamba komanda waffe olaba wakola mobilization kati ye Waswa Juma ng'ekyo kimuweesa amayinja eri asobole okutuuka ku ki asembere ku mmeeza afune ebitiibwa with whatever privileges eziriwo. However nze kyemumanyiiko nti ali mu busungu mwazannyira olw'okuba eno teyafuna bye yali ayagala naye tali mugundi bakiyita batya insulcation oba kulwanisa President Museveni oba NRM kubanga even mu NUP tebamwagala sijja kulima mu NUP tebamwagala bo bamanyi muyeekera ne kati ye azanye ebyobufuzi bye ku bibe afune kyayagala kati ekibuuzo kye ekyokwetonda wali wulira ng'amenyese mu mutima nga naawe woomenyeka omwami ojja kulaba nga bukedde ku makya oba nga akkubidde essimu nti kanzireyo neetonda ebyamazima ne kati ffe wano netumukako okwetonda era ajja kuddanga we yadda wano era yeetonde byagundi bitaliiyo okitegeera bulungi naye ffe tetuli mu kulwanisa NUP kuba NUP erina rights zaayo okuzanya ebyobufuzi byayo nga weeyagala ng'enaalimu webizanya naye ffe abaazirwanako tuli ba reservists we are part and partial ku UPDF terijje muzeeyi lyayagala nga lya baveterani kuba amanyi omugaso gwaffe muzeeyi amanyi omugaso gwaffe entalo wano buli ntalo ezigeza omumulemerera ne bamugamba luno owaayi leeta ku baana bali ng'agamba bannaye baveterani gye muli wano wagaanye jjukira olwakoni yasindika baveterani omutwalo ogwo ne genosale si be basigulwidde konyi Somalia biki kati omugaso gw'abaveterani gukyali mukulu nnyo mu maaso ga muzeeyi Museveni tobazannyirako kubateeka mu bintu ebyo bya bufuzi genda kubassa kati Waswa Juma ekyo ye teyakirowooza olw'okuba ye yeeyagaliza kati teyandi tutadde mu kintu ekyo kuba we are reservists tuli accountable ene political blanda gye tukola we are accountable tukitegeera leero nti Waswa Juma okutukunga okutuleeta mu kibiina ekyo era ali mu byabufuzi ng'alina byanoonya tukitegeera kati era kyova olaba tuseka naye yatuyingiza yatwambaza kutya ffenna ne tukkiriza n'atukunga bannaye mukomeewo mujja mu kibiina kyentandise kyatandika nno bwe kiti ng'era womboozizza platform it was a platform gundi WhatsApp platform group
mba ndi awo kumakya nga ndaba ntadde ku mukutu omanyi yetasooka kukubirako kugamba nti ngenda kuteeka ku mukutu guno olabirawo ng'akutaddeko ne ngamba wuyo namugiwa ono mumanyi katulabe ekiddirira ono n'amuteekayo tugenda okulaba bonna baateekako twemanyi platform ngerawo ozimanyi eza WhatsApp nze kyenva mukubira ne mubuuza nagenda ku mukutu kwennyini ne mubuuza kino kyotutaddemu ate kyeki kubajjukira twali twamwejjako nze kasita nalaba mukulu wa Swajjuma ng'ali ku bipande bya Nuupu posters n'essimu ze nenzisangula mu ssimu yange saatawana namukubira nti kikyokoze ne mwejjirako ddala sirwakuba nti simwagala ne lwa byabufuzi ebyo so tuba tuli awo ne mubuuza mukulu wa Swajjuma ate kino kyeki ng'oli mu Nuupu n'agamba nze navuddeyo abo yabogerera ebigambo tebigambika obungi abo bayaye biki bali basente biki saamanya nakumanya mujje mu kibiina kino ne tujja ne tumuwuliriza kati kyenva mubuuza wakoze bukozi WhatsApp group kwebuuzangako ku makyanze ennaku zino ngaffe tuli bakozi kiki kyotwagaza tubuulire omulimu gwotwagaza tutandike tukole n'agamba tutandike ekibiina kya Investment Club already WhatsApp group ng'agiyise Sisquasis Investment Club fekuffe Sisquasis kitegeeza fekuffe Investment Club hinga tusanyuka amakulu ga investment tugategeera nze ne mbagamba munnaye I'm not here to beg sikyagenda mu bibiina bisabiriza we should save bino ebyokusabiriza muzeeyi tuwe tunoonya muzeeyi tunoonya sale tukola ki eyo policy nenjireeta nti we should save eyo policy yange oba bawakana nze nagiteeka mu Sisquasis nga tukunganya bantu twongera tukunganya bantu tukyachayise Waswajjuma atugambye Nuupu eyo nagikasukawo naye oluvannyuma n'atugamba nti independent ate oluvannyuma atugambye ali mu NRM yakomyewo mu NRM ne tumugamba kaakati ne ssemateeka w'ekibiina kino agamba ate yabagibwa gavumenti teri byabufuzi bizanyibwa mu kibiina kino bizanyirenga ebweru nga w'obyagala naye si mu kibiina kino era polisi eyo weeri nga buli we tukulira ng'oyogera ebyobufuzi ku gundi mu kibiina kyaffe ekyo ku platform we caution you tukuwoninga naye nze kyaneewuunyisa nnyo because I remember Waswajjuma lwajja okukola statement eyo wano eggulo limu yagoba munne ku mukutu n'ebigambo bino nti comrade ebyo ebyobufuzi byo byolese ku mukutu guno tetubikkiriza eggulo limu tetubikkiriza era toddamu okwogera ku byobufuzi ne gwe yagoba mumanyi gwe sigendako kuba oli gwe yagoba yaleetako gundi debate n'agamba naye bannange ne kano tukoogereko PDM eyo abantu nga balidde ssente ne mulowooza muzeeyi yaziridde oba abantu be nga ndabanga abantu abawaayiriza muzeeyi Museveni bannaye tukyogereko nze ne mugamba ebyo sibyogerako ne Waswajjuma n'avaayo nti comrade nedda toyita byabufuzi kuno enkeera sebo tumulaba wano ng'ali naawe ng'atugamba ekyamaani w'abaveterani mu Nuupu so ekibiina kyekyo nga tugenda tukoze registration kyatambula speed kuba omwami yalina connections nga tutandika kusevinga era tebadde kibiina ky'abaveterani kibadde kidduka ng'ekyo ekya Sisquasis Waswajjuma kyakulembera weekiri naye gundi eno simanyi gundi eno simanyi wagenda kikola kukizaawo nga wekibadde naye nga weekiri mu bbanga lya myezi 3 tubadde tusevinze miliyoni ezigenda okubeera miliyoni 6 gwali okiwuliddeko mbaveterani ba Uganda nga basevingidde busente bwabwe mu myezi 3 bali miliyoni 6 tubadde ku speed mpitirivu era tubadde n'olukiiko ng'era lugenda kuba eyo kuba ekibiina weekiri era leadership ekyagenda maaso ne simanyi mukulu wa Swajjuma ne komiti ye webagenda kukola ki webagenda kukirongoosa kubanga ebbala eryo ly'amaanyi abantu beesise kati we tumunenyeza nti omusajja watuteeka mu kintu ne weegaana kino na kiri ate saawa y'emu otuvuluze amaanyi gaffe gonna sente ze tutaddemu naye nga we have been moving pretty fast neewuunyiza nnyo ekibiina ky'abaveterani ba muzeeyi Museveni okubanga kisonze kumpi miliyoni 6 mu myezi 3 nkyewuunyiza nnyo naye akyonoonya nze ndaba nga akyonoonya but let us pray for him usanga anakitereeza kati mu bumpimpi yeyo Sisquasis naye bino byewagambye mpozi ogambye ekibiina kye yatandika n'enseka twali tetumanyi nti omukulu oyo yatandika era bino byakola ki byatuleetamu wano ng'abalabye abufuzi bwe tukirabye kati Mr. Kisubi kakati nze kyensembyayo
ffe tetulwanisa mukulu wa Swajjuma naye wadde eyo mu nnyumba jadda ateeka omutwe wansi agambe lwaki natomeza bannange ye ngenda beetondera ntya akole okwetonda okutuufu niwanaaba tazze wano akole okwetonda okutuufu okuliko ebikolwa osanga nange kennyini nnyini nakola kikubanze noono tetuli kyekimu mu kibiina ekyessaawa yaleero tetuli kyekimu twakyukira ddala so kakati Mr. Swajjuma aleme kufiiriza abantu bali mu kibiina ekyo kuba babadde beewaddeyo ate nga n'abalala bakyajja bakyagadde ng'ekibiina kirina integrity kirina transparency kisevinga kirina vision ey'amaanyi etagambika kati laba walinnya mu mirimu gy'abantu nga balina essuubi eritagambika kati agenda kukola atya okukomyawo essuubi ly'abantu eryo era tusaba akole ekisoboka ajjemu bino ebyobufuzi bye byalimbalimba kuba ffe balimba tetukyali baana bato teri wa Swajjuma kyakyasobola kunimba kati ng'akiisa mu bigambo nga we yayogera ano ntegererawo nti olimba ebyo byalimba byonna byagundi akule ekibiina kigende mu maaso. Muganda waffe wa Swajjuma nawankubadde ng'ebigendererwa bye byali si bye binofu ebyatusanyusa naye ekintu kye yali aleese kibadde kirungi nnyo sisi kwa sisi kintu kirungi waliwo ekintu ye kyataategeera naye mukulu Kisubi nange kankubuuzeeyo ekibuuzo oyinza okuba nga olina chairman wo nga weegattira mu kibiina ky'abalimi naye nga mulina babuuni ezibaliira lumonde okukamala gwe mulima ate ogenda okuwulira chairman yagenze awantu ataababuuliddeko nti agenda ng'ate mussa kimu era mubeera wamu ne yeeyanjula nga chairman wa babuuni ezo ezibaliira lumonde sebo Mr. Kisubi osigala kyekimu kakati naffe y'ensonga omuntu ajja kwebuuza lwaki bano ensonga eyo yabakwatako nnyo yatukwatako lwa nsonga nti ffe oli chairman waffe mu kibiina ekya sisi kwa sisi ate nga kyabaveterani kakati ate bw'owulira nti ye chairman nga yeeyanjula awantu atababuuliddeeko nti agenda nga yeeyanjula nti ye chairman w'abaveterani munupu nze sijja kulimba nze ndi wa movement sirina ngeri gye njegaana nga nze yajja nayo yenkuziza na okusomako omukulu John okusoma ne bannaffe abalala bonna abo abasajja movement yetusomeseza kakati ke kagero kali kenkuwadde akababuuni oba olina okutya eyo yensobi gye yakola ng'akulembera baveterani ate nga neeri akulembera baveterani ffe tutamanyi ate era baveterani abali mu nuupu teyabaleeta mu sisi kwa sisi kati era nabuuza muganda wange John nti naye nga tukola mobilization ate taleetanga baveterani bali abali mu nuupu tetwabalabako nga bwe twotunulako yefwe oyo si veterani nze sebo obadde oyogera ku nsonga eyo ebibiina nti omuntu wa ddembe naye sebo Mr. Kisubi twawukana nze bwe nkola omusango nkubuulira amazima nze mpoleza Makindi mu maasho nga musirikale nze nina namba naawe gy'olina naye ate nze nina RA nina enamba y'amagye kati enamba y'amagye bwe njigatta ku namba tosobola gisoma mu mutwe n'ogimalayo nga nzigase kitegeeza ndi wanjawulo era nina gavumenti engoberera nze nsasulwa buli mwezi nsasulwa era nzijanjabibwa bwe mba ndwadde okutuuka okuziikibwa gavumenti yange kubanga ndi nazirwanako kati siri muntu wa kuzanyirako kutwala mu bintu byesitegedde yensonga lwaki tuyimirira mu kifo nga kino ne tujja okweyambula tetukuba muganda waffe wa Swajjuma wabula tweyambula ebigambo bye yayogera nga atusitula atuteeka ku saidi ate gye tutali nabwe kityo ekibiina kya sisi kwa sisi kirungi nnyo ng'era muganda wange John bwakikugambyeko era singa najja kiseera kiri naawe naali kukunze ojja otwegatteko kubanga tubalina bakitaffe
baganda baffe n'abakulembeze b'ebyalo twali twabakunga nga twabeegattako naye abatali basirikale kubanga ffe twajja n'ekigambo ekyokugatta nakati tukyagenda mu maaso n'okugatta nabwe kityo nze nganze neesikamu okujjako nga muganda wange avuddeyo ne yeetonda ebyamazima bye yatugamba esanga ku faamu nga atukakasa nti ye ali mu muvumenti era Salimu baleke muganda wange oyo yamulumiriza nnyo noono n'awakana nnyo ng'agamba nti nze nakomawo eka naye wano mu kwetonda kwe lwaki nkukubamu ebituli yagamba ali independent omuntu ali independent teyeesigika kubanga yagendako eri ate nga yava eno n'agendako eri kakati ebibiina alina bibiri tanamanya watuufu waagwa naye mobilization gyakola yenkyamu okututwala mu kintu kye tutamanyi sisi kwa sisi tujagala nnyo ffe tubala kwekulaakulanya naye biye byakibalirako bingi nnyo ebiri munda mu ye so muganda waffe mulungi nnyo naye aveeyo ayogere ekituufu kiri tekyamala n'obwaba tazze wano wabula n'atuyita ffe tuli beetegefu okumuwuliriza byatugamba weebale nnyo weebalire ddala